nziramu okubajjukiza ekyatuleeta okusomesa obuwangwa n'ennono. Misoni yaffe yali nti abantu bakoze batya okumanya kiki ekibasumbuwa, ekibali mu mibiri, ekibonoonera emirimu, ekibonoonera obufumbo n'embeera z'obulamu mwe batambulira. Era mwalimu okumanyisibwa oba okumanyisa oyo atambule n'okumanya. Era ekituleetera obugayaavu, okugayaala ennyo okusomesa, oluusi ennamba esinga ekisolo kye bayita omuntu tekikwata. Ekyo nno kituleetera okugayaala. Era obudde bungi bwe tumala nga tukirowoozaako, oba oli awo olw'olumu ne tuggwamu amaanyi, ng'olaba nti ne b'osomesezza ate era bakyatambulira mu butamanya. Okugeza, tufunye ennamba y'abantu nnene mu lubiri, oli najja n'aga nti nkuwulirizza omwaka mulamba naye nzize kumanya. Era n'akugamba nti Lubaale nnuma, emisambwa ginnuma, naye emisambwa giŋŋamba bwe giti ne bwe giti. Agenda okukubuuliramu bwe gimugambanga, naye amanyi. Oluusi bamugamba kubikka kabaka, oluusi bamugamba kugenda kutabaala, oluusi bamugamba kwambaza muzimu. Era n'ajja nga akugamba nti omuzimu kirabika gummanja okwambaza. Ekituluma mu kyo kye kiriwa nti ye muntu okutuukawo ate nga azze kumanya naye nga tazze kukola. Ate nga tusiiba tubagamba lunyi nti bw'okizuula nti omuzimu gwagala kwambaza, tambulamu ne ssente ng'ogenda mu kifo ky'ogendamu. Era ne tubaawulira nti Lubaale akuloosa bw'ati ne bw'ati wa nsozi, Lubaale akuloosa bw'ati ne bw'ati wa mbiri, bw'oba oloota bw'oti ne bw'oti genda ku musawo. Tuzze tubakolera enjawulo era nga tubaawulira buli omu ekiti mwagwa oba omwaliiro mw'otambulira. Naye oli najja n'akumalira ebiseera nga naye akimanyi bulungi okusinziira ku bbanga ly'amaze ng'awuliriza emisomo gino nti bamuyita okugenda okubikka kabaka. Ffe nno tuba tusuubira nti omuntu wandimubuuziza nti kati ozze kubikka kabaka, akuddemu nti ye nzize neetegese era ssente mpise nazo. Awo nno n'olyoka omugamba nti k'oteekebweteekebwe, kubanga omuntu aloota okubikka kabaka ne bw'aba azze ne ssente tosobola mutwalirawo ku olwo oba enkya. Ekyo nno kya bulabe. Okubikka kabaka oba okutambaala embuga z'obwakabaka oba obukkiro obutuddemu emisambwa egimu egy'obulabe tebabugwamu bugwi. Era twabagambye mabegere nti si kirungi muntu kwekulembera. Era ne tubagamba nti oba oli awo Omulangira ali wala, embuga nnyingi, abamanyi ku nsonga zino bangi, ate n'embiri mu bitundu eby'enjawulo mweziri. Genda ew'omuntu omunnyonnyole naddala ng'amanyi ku Bwakabaka, omugambye nti kabaka mmanji omubikka akukulembere. Okitegedde? Naye omuntu n'alinnya transport n'ava mayiro 15 oba 3 oba 4 ng'ekituufu akimanyi ate nga tazze okimala, wabula era still ng'azze kukibuuzaako. Kyokka ng'ekigendererwa kyaffe kyali nti tambula ng'ogenze kumala ekyo ky'otegedde. Twagala omuntu ajja mu lubiri bbanga ly'omaze ng'osoma, ng'ozze okusinziira ku misomo gy'oludde ng'owuliriza nti nzize kukola ekyo. Ekyokugamba nti nzize kukola ekyo wadde ng'olinamu ssente, ate ffe tetusobola kukozesa ekyo kw'olwo olunaku, wabula ekiba kiddako ozze weetegese, naye ekiba kiddako kwe kukuteekateeka. Okugeza nga bw'onootuula mu mbuga n'ofukamira munoga nti nsaba amaanyi g'olubiri luno okunzaala ogwokubiri, nsaba okutabaganira wamu ne bajjajjange,
amanya gange yenze gundi ndi mwana wa gundi ndi muzukulu wa gundi sibuka jini ekika kyaffe kino kojja waffe bwe buno kibayita okweyanjula oboolyawo gavuddemu ekita ky'omwenge bakufukamiza mu mbuga ez'enjawulo oboolyawo bakuwadde ekyogo otegekeddwa oba ennaku 4 oba 9 ofukamiddeko ne mu mbuga z'obwakabaka olaze obwetoowaze n'okumuyanjulira awo nno n'olyoka wessa mu ddene n'okulemberwa ogenda okutuuka gy'olagibwa mu bukiro ki oba bukiro ki ddala kituufu nga osaanidde omuntu yenna yandibadde agenda mu bifo byonna yandibadde amala kuteekebwateekebwa so si kujja buzina ssene ne bamutwala naye ekituluma mu kyo ye muntu okujja ng'akimanyi buli ekimuluma ebbanga ly'amaze ng'asoma aga nti kuwuliriza emyezi 8 kuwuliriza omwaka mulamba naye yaddanga ngamba okumwambaza kabaka ngamba okumubikka bammanjo ogende sese naye ng'ekimuleese bigambo okitegedde bigambo nzize kumanya kakati ngenda kikola ntya ngenda kukola ntya njagala mwegendereze nnyo audio nyingi ku YouTube nyingi ezirambulula ku mbika gye babikka kabaka era nyingi ezikuwa ekyokukola era nyingi ezibawa ekitangaala kabaka abikibwa atya ogenda naki full package tetwabako toggera byonna twabiteekayo ogenda naki kiki olina okugula kiki olina okutwala olina kuba naki emitendera gyonna ne tugibayitiramu ate abasinga obungi tubabuulira ne ssente era audio ezo gyeziri bwe munaaba mwagala tujja kuzibaddiramu tukooye omuntu ajja nga kabaka mubanja omubikka ng'era akimanyi ate n'atuuka n'akubuuza nti nkole ntya n'omubuuza nti oyise ne ssente oba ozze ng'ozze kkola ekyo ate n'akugamba nti nzireyo neeteeketeeke tube tetubyagala ffe tutereeza mpewo ate ffe okukulabako kwe kutandika kwaffe okuggyako omuntu nga mupya eri abantu nga talina na ssimu ya taaki era nga bukyanga abeerawo tagenda nko ku mitimbagano abo si be twogeraku oli n'akugwako bugwi ng'alina ekizibu lubaale amuluma era ng'olina okutula naye n'omulambululira buli kimu nga bwe kitambula n'ebiki ebimusumbuwa era atandisa atya abo we bali abantu gye bali eyo mu byalo ne mu bibuga ng'abeera na ssimu y'amapeesa oluusi eby'emitimbagano ebyo tabigenda mutabimanyi abo si be twogerako naye twogera ku bantu abaludde nga batugoberera n'ojja ng'ozze okubuuza oddeyo weeteeketeeke kitulumira ddala awo ne weebuuza nti abantu bano banaafuna ddi okumanya ffe twagala omuntu atambule n'okumanya era tutera obbagamba nti genda gy'otabaalira bw'oba nga byolaba ku mutwe omaze okubitegeera genda ogambe nti nsaba kufukamirako mu mbuga y'amayembe kuba gammanja kuba byonna tuzze tubibasomesa okusinziira ku mbeera bweti ne bweti omuzimu gulabika jjajja mmanja mubikka tambula n'okumanya gendamu n'emitwalo 10 mu mbuga yonna gy'olaze jjajja alabika mmanja mubikka gendamu n'emitwalo 10 oba 12 oba 15 okitegedde tokayo ogamba akulembera ekifo ekyo nti ndabika omuzimu gwagala kugwambaza okusinziira ku bubaka bwe buti ne bwe buti bwenfuna so togendayo ng'ekituufu okimanyi ate ng'olinga ng'agenze nti nzize bambuulire ekituufu ogenda kifuna ddi ng'ate okifuna ekyabasomesesa bino nga tubiddamu kuba buli audio tuddamu ebintu eby'enjawulo kwe kukakasiza ddala ba twabagamba nti data oba omweso omukulu oyita nagwo ku mutwe nti teri kiwakanya mweso gw'olina ku mutwe ekintu ky'olaba ku mutwe tekiriddibwamu singa okiteeka mu nkola ekyo tebakiddamu kyokka ate ekintu ekikulaguddwa kiddwamu n'olwekyo twabasomesa mutambule n'okumanya twakusomesa bw'oba ozze mu lubiri banga tetukusomeserezza kola ssente gamba nti ndi straight forward ndoota nnyo bamuyana nga mpita mulangira tera okugamba nti batabaala ekatereke ngenze ankulembera ekatereke ngenze antwala ettanda ngenze omuzimu gummanja ekibbo tambula ne ssente okitegedde ffe tetuli bayaaye titujja kubuzaabuza tugambe ebirala era ffe tutuukira ku mulamwa ne bw'osimba wali puladdo bwe ne bw'ojja ng'olabika nti tobuliddwa miliyoni 2 era nga muzimu gwe gukuluma era tujja kugamba nti muzimu enkola yaffe ey'obwannakyewa ne mu lubiri bwetyo weewaawo nti mu lubiri oli wajja atuwayo akasente ate kati anaakukolako
era bamuwa ssente era tusobola okugamba nti ensonga zino zigenda kutambula bwezi naye mu lubiri ojja kuteekamu ssente bweziti. Ekyo kibaawo era kiri ku buli omu, naye ng'ekikulu amazima gaggiddwayo nti ogenda kutambula bwoti ne bwoti, kino genda kusookera ku kino okole kino, era osobola okutuuka mu lubiri ng'ozze weetegese kituufu ogenda kubika kabaka, ne tukugamba nti ogenda kugula ekita ky'omwenge, okusinziira ku balongo abo ogenda kusooka bawoyeza wano, ogenda kugabulayo amata oba bibala oba kijjulo ky'abaana, osooka owoyewooye kumala ennaku 9 bw'onaaba ekyogo, oba okusinziira ku basese bano kimayo ku mazzi obagabule, oba okusinziira ku Lubaale ono kituufu kabaka akuyita okumubikka, ng'olwo gwe watuwadde edda ssente eri bateekateeka kugula bintu. Tewakyali budde bwa kwonoona, ensi we yatuuka ensi ekuleka. Ekyatutesa emisomo gino emingi, misoni yaffe n'okusomesa obutaweera gwe kwe kutambula ng'ogenze kukola, ogenze kuteeka mu nkola. Kakati bw'onoogenda ng'ekituufu okimanyi, ate n'ogenda ew'omuntu ate n'asooka akuzza mu ddoyi, omusango gunaaba gusinzaani. Beera straight forward nti bansomesa nti omutwe bwe guba gunnumira mu liiso limu nga lijja n'amaziga, ogwo muzimu. Beera straight forward, kola ssente, tambulamu n'emitwalo 15, gende wa ssenkulu yenna oba nankulu, genda omugambe nti jjajjange andoosa kumwambaza, oba ndoota nnyo omukadde nga nsaba omwenge. Tuukayo mubuulire obubaka, leka kutuula wali gamba nti nsaba kunkeberamu, ate ng'ozze osoma emisomo. Ozze osoma omusomo nti mukulu w'omuzimu, bw'oloota abooluganda mizimu, bw'oloota kino gwe musambwa, omusajja bw'ajja bw'ati ne bw'ati kiwanuka. Okitegedde? Beera straight forward ti kiwanuka mmanja, naye mukama wange ntandikidde ku ki? Tambulamu ne ssente, oba 5,000 oba 8 oba 10 oba 20, tambulamu ne ssente, kubanga oyinza okugenda mu mbuga oluusi ngayo saaviisi waayo, oluusi baseeraseeramukko, kuba embuga tezifaananya kulamula ssente. Embuga za njawulo, ekyo mukimanyi yonna gye mutambulidde. Waliwo embuga gy'ogendamu ne bakukolerakoleramu awo ennaku nga 3 ne bagamba ojja kuteeka wali akakadde kamu n'ekitundu. Ate ne wabawo embuga gy'ogendamu ne bagamba nti teekaawo 4,000, ate ng'era nabo bakkozeeko. Ne wabawo embuga gy'ogendamu bakugamba nti okwambaza omuzimu nti ye, n'okkuma ebyoto nti ye, n'okkuwa ekyogo nti ye, emitwalo gijja kuba 16. Ng'oggyeeko ez'okukolera ekyo. Ne wabawo embuga gy'ogendamu ne bagamba nti ekyogo kyaffe wano oba n'okwambaza jjajjaawo oba ne kino n'okukulembera mu bino gyatuwa 30,000, ate ne wabawo agamba 80,000. Kati embuga tezifaanana kulamula ssente. Okitegedde? Kuba tetusobola kwogerera mbuga nti tambulamu n'emitwalo 10 ogende wa ssenkulu ajja kukolera ku nsonga. Nedda, ekikwatagana ku ssente ekyo tetusobola kukyogerera bannaffe. Naye ensonga enkulu nti tambula n'okumanya. Tuuke wa ssenkulu oba nankulu mugambe nti okusinziira ku baka bwe mpitamu jjajja, omuzimu gulabika gummanja, naye jjajjange simuwanga lubugo. Jjajja mbadde nzize, nyambaze jjajjange, kubanga muwuliriza emisomo gino era muli bakakafu ku bye muteekeddwa okukola, okuggyako abantu ababiyitamu omuwawa. Bo bwe tuba tubasomesa tukugamba nti odi eno giddemu enfunda nga 3 ogyekkaanye. Abantu ne bwe mulibuuza obubaka ne mukeesa enjuba nga temufunye kumanya na kutegeera, era mujja kutambulira mu kubuzaabuzibwa. Ebiseera ebisinga tugayaala nnyo ku mitimbagano gino ennaku zino mu kusomesa, ne tulinawo ebituluma. Abazzukulu be tusomesa bavuddemu, bafuuse abantu, bafunye okumanya. Abazzukulu beetengeredde. Omuzzukulu asobola okutambula ng'agenze kumala nsonga. Okitegedde? Era abazzukulu mukyali mu kirasi ezibuzaabuzibwa okusinziira ku bazzukulu abatutomera mu lubiri. Oli n'omugamba kati ate bwe wakimanya kati onoonya eki? Ti mukama wange nti mbadde nzize kumbuuliramu, n'omubugamba kukubuuliramu ki? Ekirooto ekyo ky'olina kyali kitegeeza ki? Nti kabaka, kirabika kabaka mmanja mubikka. N'omugamba nti kati leeta ssente tugende tugule ebintu, okulemberwa enkya, osanzewo ne banno nga bagenda. Nakugamba ate mulangira mbadde nsaba
zireyo mala okweteekateeka kati n'omubuuza obadde oyagala ki kyanti munne mbadde nzize okunkolerakoleramu emirimu gyange gitangaale. Tuzze tubasomesa nti bw'oba oloota ebirooto bwe bityo omusawo ne bw'alikuwa eddagala eryenkana ki liba terikyakkolera. Abantu bangi mu mmwe abaweereddwa emiti gutwale mu sseefu, lino lyakunyookeza, lino lyesiigire mu bizigo biki naye ng'oloota ebintu byo biri mu bunnya, oloota oli mu kinnya, oloota bakusika mu kinnya, oloota omwana agudde mu kinnya. Okumanya kwonna tuzze tukubawa nti ne bw'onaatetenkanya Ssenkulu ne waliba bamutenda ng'oloota ebirooto bwe bityo nti akuwa eddagala erigenda likyusa emirimu, oba oswadde. Okuggyako Ssenkulu w'asobola okukuyambira oba Nankulu oba omusawo yenna. Kye kitundutundu ky'omuntu, tugambe abantu abali e Bulaaya, tannatuusa kudda n'asaba n'agajajja najja kunoonya ssente zammwe, naye omwezi gw'omunaana nkomawo nsaba obweyimirize, oyo nno osobola omukumira ekyoto, osobola n'omufumbira ekijjulo, era ekyo twakibakuutira abasawo ab'enjawulo. Omuntu ng'ali Bulaaya waliwo okubba, waliwo obubbi ate waliwo obutali bubbi. Muzzukulu ng'ali Bulaaya osobola bulungi omuteekerateekera ekijjulo, osobola bulungi omukumira ekyoto. Naye ensonga enkulu omuzzukulu okwesiga oba n'emyoyo egimuli ku mutwe, kuba emyoyo gyambadde ennyama giba giraba buli kimu. Olunaku lw'oteekateeka ekyo weekwate vidiyo gw'omusawo ng'okola emirimu egyo, era olaamirize nti ku lw'omuzzukulu Nakasagga aweereza enku zino tumukumire ekyoto ku lw'abajjajjaabe ng'akabonero akalaga nti gyali ali ku mawanga, naye bw'aliba afunye obusobozi mu bbanga limumuwadde ajja batereeza. Saba ekyoto kino nga bwe muli nti omukka mwe tusinziira okuwuliziganya nammwe, ate empewo muli myoyo mulabira okumpi n'ewala, era musinziira ne mawanga ne mutulaba, mutunula ne mawanga ag'ewala. Ku lw'omuzzukulu Nakasagga ampeerezeeku mukumira ekyoto kino, jjajja owa muno nsaba onkwasizeeko omukolera ebikulu, oteekewo obweyimirize eri bajjajjaabe. Ka vidiyo ako n'okamuweereza n'akalaba, jjajjaawe ali ku mutwe, kuba jjajjaawe buli kimu aba akiraba. Oba olaba vidiyo aba alaba. Abazzukulu abatunuulira vidiyo ez'obuseegu era emyoyo egibatuddeko era gibeera giraba, kuba gyambadde mmwe. Kati n'eno vidiyo emyoyo egikutuddeko giina kye gikyukamukko nga giwulira toli Uganda naye watutte obuvunaanyizibwa n'oweereza jjajjaawe akutambuliza ensonga ssente akufumbira ekijjulo, era ne giwulira nga bakiraamiriza. Kyekijjulo kino si ffe tutegese, wabula omuzzukulu Nakasagga yategese. Bajjajja mwenna abaamuno bajjajjaffe, asaba obweyimirize okuva eri bajjajjaabe. Kati vidiyo eyo aba agiraba emyoyo egimutuddeko gijoota buliro, afunamu akalembereza. Weewaawo nti mulimu abamu asobola okuweereza ssente z'ekijjulo, jjajjaabe ne bakigaana, ne bagamba nedda ffe tetukwagala kuno, twagala osituke, ne batasiima ne bongera mukuba. Omanyi Lubaale wa njawulo, eriyo Lubaale atakyayagala bweyimirize, eriyo Lubaale asobola okukkiriza ekyo ky'oba osabye nti bweyimirize, ate eriyo Lubaale abigaana. Nga Ssenkulu emikolo gyonna gye yakoze gyatambudde bulungi, omuzzukulu gwakoledde omukolo ogwo nga jjajjaawe tayagala kumanya, obudde bwakuyitako dda. Olumala okufumbira ekijjulo ng'ekyo bakuweereza vidiyo, embeera eyongera kutankuuka nga bagamba twakoowa okutulimbalimba, okutubuzaabuza. Jjajjaawe yatulimba nawe ozze otulimba otusuubiza ebitatuuka biki, ate kati otandise kukolera bukolezi eri, batandika kukuloosa ng'ositula ensawo odda Uganda biki, bituwe bityo. Kale nno si buli aweereza ssente nti ajjamu ebyamakulu, era ekyo mulekeraawo kunenya Bassenkulu abamu oluusi ababakolera ebintu ebyo nga temuli kuno. Eriyo omuntu asobola okuweereza ssente Ssenkulu oba Nankulu, ebintu bye ne biyitamu, ate omulala n'aziweereza ne bigaana. Kale nno ebyo na mulina obimanya abazzukulu, kale mulina okutambula n'okumanya n'okutegeera. Naye ekitugayaaza oba ekitumalamu amaanyi abazzukulu stiiru, era temunnafuna kumanya. Twagala omuntu azze okuteeka mu nkola,
twagala omuntu azze okukola. Omuzukulu olutuula naawe osuubira kuba nti ogenda mutandikako, ate n'akumalamu amaanyi n'akugamba nti mbadde nzize kubuuza, ate namala n'akugamba nti nkuwuliriza emyaka 2 kati n'omubuuza wajjamu ki? Okitegedde? Omuntu omunafu gukooya bigere. Mutambulenga nga mugenze kukola. Ffe tubatusomesezza tusize ensigo, naye tetukyagala bantu nti ate mala okuddayo neeteeketeeke nkole ssente. Byonna kye kimu. Era tuula ewuwo mala okukola ssente. Emisomo tuzze tugibasomesa ti omuntu okubika kabaka yeetaaga ssente mmeka. Emisomo gyonna gye giri. Bwe muba mwagala tugenda kuddamu omusomo omulala mugutegeere. Ng'oli wanakugamba nti bw'oba obikka Walongo obikka engoye nnya, oba obikka kino okola bw'oti, wano okola bw'oti. Ekifaananyi tuzze tukibawa. Lwaki ojja otambudde butambuzi? Okitegedde? Ffe bye twabivaamu jangu ng'ozze kukola. Kale nno waliwo omuzzukulu wano atusanyudde. Muzzukulu ono oba yeddira ki? Oba muzzukulu ono musoga. Okitegedde? Muzzukulu ono musoga, alina ekirooto kye yafunye n'amala n'akyetemeratemera weewaawo nti ebimu tebyatuuse bulungi. Muzzukulu ono mwana wa buwala, ali ku kyeyo. Ekyo nno kitusanyusa. Tetuwulirangako omuntu akyogera ku kyanga tusomesa. Oba oli n'akubuulira ku bye yategeddemu wadde ng'ebimu bifu, wadde ebimu teyabitegedde bulungi, naye n'akugamba nti nasobodde okutegeera bwe nti. Kale omuzzukulu ono omusoga ansanyudde era yandeetedde okwogera bino kubanga ye asobodde okugamba nti bwe namaze okuloota ne ntegeeramu bwe nti ne bwe nti. Oyo nno omuzzukulu tolaba nga abeera azze ng'ekyokukola akimanyi, weewaawo nti mubeeramu ebimu by'aba tategedde. Nyaba omusoga oli butereevu ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Tuwulire bye wategeddemu. Tugenda kusooka n'ebyo bye wategeddemu. Oluvannyuma ate otuddiremu ekirooto kyo nga bwe kyabadde. Genda mu maaso. Kale nze biyinza kanti okutegeeramu obutunda bukutunda amenvu tunatera okukala gabadde bikamule tigita lya amenvu bwolengera nti kika amenvu nakugawula oba nateruka ku byengedde empafuzo simanyi makulu gaalo naye akasanvu 15,000 ziba kukumaakuma n'20,000 nazo ziba kuma muzaadi byabadde binusu 5 bitanuula bitanya ensonga n'olukumi lukumeekume. Kale omulange nasaba okumanya n'okutegeera jjajjaffe. Kakati wadde omuzzukulu ono atusanyudde naye era ebbanga lyetusomeserezza olaba nga naye atuyiyeeyo. Twagaye nti 5 bitegeeza kutaanuula. 5 bitegeeza kutaanuula mu kitundu ky'obulogo. Naye mu kitundu ky'okuttaanya ensonga bitegeeza kuttaanya. Ogambye nti 15,000 zitegeeza kukumaakuma nedda. 10,000 lwe lutegeeza okukumaakuma. 15,000 zitegeeza kuttaanya nsonga oba 5,000 oba 5,000 oba obukadde 5. Kuttaanya nsonga gw'ogambye nti 15,000 zitegeeza kukumaakuma. Ako nno wadde okagudde. Naye wadde okagudde kitusanyudde. Kuba twagala nnyo abazzukulu abadde addamu nakugaa nti bwe naloose nategeddemu bwe nti n'omugolola enkyabeera agenda mu maaso n'okumanya. Okitegedde? 10,000 lutegeeza kukumaakuma. Bw'oloota 2,000 baba bakulaga nti olina okugenda okwegayirira bajjajjaabo naye gy'olaga oyinza okumala ennaku nga 2 ze 2,000 okukumaakuma obusungu obuli mu Lubaale. Oyinza okukuba amavi oba okunaaba ebyogo kukumaakuma obusungu obukuliko kumala ennaku nga 2. Bw'oloota 5 bitegeeza kuttaanya nsonga. Ate omulogo asobola okukulogera mu nnusu 5 ng'ayagala mutaamuuke nebbaawo oba ne ku mirimu gy'okolera. Kale kino ekitundu si kya bulogo, kino ekitundu kya kuttaanya. 5 tebitaanuula, wabula 5 bitegeeza kuttaanya nsonga. Ogambye nti obutunda butegeeza kukutunda. Yes, kituufu, naye wanditugambye nti obutunda bw'abaana balongo mu kitundu eky'Amagobwe
kubanga emisota girya butunda era obutunda era obugabula okusobola okutunda okujjako ekibi mu mpewo ne mu bantu b'ensi. Amenvu gategeeza okugondezaamu mu mbeera. Amenvu bagayita omugonzangalo. G'emenvu kyekimu era n'omuzigo. Omuzigo muzigula naye n'omuzigo era guyambako okugondezaamu mu kaseera k'obulumi k'oyitamu mu kijjulo ky'abaana. Kitegedde n'amenvu gayambako okugondezaamu mu kiseera eky'obulumi ky'oyitamu mu bulamu bw'ensi. Kati bakugambye okukamulamu juyisi, nedda ekirooto kigamba kukamulamu juyisi ne bakugamba kubigabula ng'ebibala. Okubigabula ng'ebibala kati oli akuwadde nusu kasanvu kuliko 5,555. Bakugamba kuttaanya ekitundu ky'abaana. Buli mukolo gw'okola gonna kuba kuttaanya. Bakugamba okugabula abaana abalongoka obeere ng'oli Bulaaya funayo amenvu awo. Bulaaya simanyi bwe waliyo obutunda. Kale funa ebibala by'osobodde naye nga mulimu amenvu. Ddira ogasuse ku kasowaani ogufuula omukolo. Londayo obuyinja buna kubanga bali Bulaaya obuyinja butweyimirira nnyo naddala nga toyinaawo wogula mmwanyi. Funayo obuyinja 9 bukwate mu bibatu by'engalo eno teekayo 5 eno 4. Akayinja k'okutaano kategeeza nti muyinamu ne kasooli. Bakugamba nti bw'oba ogenda okwanjula ebintu bya Lubaale byonna kwate mmwanyi 8 ze mmwanyi 4 buli mukono. Naye obuteerabira mulongo kasooli oteekangamu ensobi oba si ekyo kwata 4 ze mmwanyi 8 emmwanyi emu gisuule wansi ng'ogenda okusaba. Okitegedde abantu abasinga beerabira nnyo mulongo kasooli. Era kyova olaba nti nnamba esinga buli lwekwata emmwanyi kubaako emmwanyi emugwako wansi. Obwo bwe bwerabize bw'omulya mmere kasooli oli aba akujjukiza nti nze wansudde wanneerabidde. Era abantu abasinga emmwanyi emu emugwako wansi. Kakati gwe ekyo kikole kwata obuyinja 9. Akayinja kano ak'ensobi ke kategeeza omulongo ono kajja na nnenge. Kasooli abeera mu kikoba mu Lubaale oba mu lubereberye oba mu kitundu eky'obuzaale. Kasooli buli bitundu byonna mwali. Kwata obuyinja 9 obuzungu. Mukono ogumu gulimu 5, omukono omulala gulimu 4. Gamba nti ku lw'emyoyo gyonna egintuddeko ndi ku mawanga siri kwaffe, sirina ntaba Luganda, naye ate buno bwe buyinja obubereberye obugatta obuzaale n'olubereberye. Nsaba munnyanukulire ku buyinja buno kubanga olubereberye gaali magi. Okitegedde era ebyama ebiri mu jjinja nga lwe lubereberye mutuddemu obulongo. Aye obulongo bwaffe mwenna b'olubereberye mbakoola mukkirize musime ekijjulo kino kye mbagabudde. Tofaayo oba tewaliwo bya Lubaale oba tewaliwo ki. Lubaale myoyo buli wamu weegiri. Okitegedde kwata amenvu, kwata obutunda, kwata ebibala ebirala ebiri eyo. Okitegedde yanjula. Kakati lyako otekeko mu nsonda awo woosula bw'emitwetwewo ku kasowaani. Otekeko ne wansi kasemiiti kubanga waliwo tuwukawuka tutatuka kasowaani otuyita kasemiiti gwe twotalaba. Teekako wansi, suulako obuntu nga buno obw'amenvu wansi, bulala obuteeke kasowaani. Baako obulala bw'obajjula bwajjula obukasukeko ebweru mu kompaawundi. Gane nti abalongo mwenna mbagabudde ne munkwatireko munnwanirire nsobole okuddayo n'obusobozi, nsobole okuttaanya ensonga za bakama bange. Ekimu ojja kuba okimaliriza. Kale nze nkusiimye nnyo okulabika nti osobola okuloota ekirooto n'ogezaako kirwanyisa. Kuba totambuzanga ku nsonga wadde nga ebimu obizeemu nga si byebyo, naye ogezezaako okugamba nti nategeddemu kino. Kitegeeza olwaliwo bwe nkuwakanya enkyo ojja kugezaako naawe okulumya omwoyo gwo, jjajjaawo agende nga kusembereza okumanya. Kitegedde gwe towulira akantu kano. Kale nze nyinza kanti okutegeeramu obutunda bukutunda amenvu kale ago gabadde bikamule sigekali amenvu golengera nti keka amenvu nakugawula oba nateruka kubingidde kafuzo simanyi makulu gaalo naye akasanvu 15 ziba kukumaakuma n'20,000 nazo ziba kuma muzaadi byabadde binusu 5 bitanuula bitanya ensonga n'olukumi
kale omulangira nasawa okumanya n'okutegeera jjajja waffe kale nze kikusanyusizaako kyekyo naye nnaku zino ekitugayaaza ate nno si nnaku zino tututa akaseera nga tuli bagayaavu tugayaala oluusi okusomesa twagala okunyumirwa ennyo okusomesa nga betusomesa bw'agenda okujja okukutomera nga kituufu azze kukola azze kutuukiriza ne bw'oba oyise n'essente ezitaweze otandikirako ntukugamba ntya okusinziira bamuyana gy'akuyita mu lutabaalo lwe ssente ezo tulaba tezijja kukusobozesa naye ng'olaze ti nzize kukola okitegedde awo nno omuntu asobola okugamba nti kenzireko kukemabega ngende ndaba bakubulako emitwalo 4 ngende ngikole njongereko awo nekyo kizzaamu amaanyi n'oli n'atambula ng'akugambye nti nkuwuliriza emyaka 2 nga omweso gwonna gulina okumanya akuyina buli kimu naga nti nzize kumanya kati kumanya ki twabagamba omuntu agenda okukola emikolo gyonna asooka kutegekebwa ne woba onooyambaza muzimu kati kumanya ki era tukutegeke ku ki nti mbadde nzize ndabe nti bampayoko ku ddagala ngende emirimu gyanjigire ng'oloota olika enjegere oloota ente nga nsibe oloota ng'omwana we agudde mu kinnya nga bamusikayo obusisi kati ebintu ebiri mu bunnya mwagala kunkozesa mikolo nange mbalibwe ku basawo be mugamba mbu omusawo yanziba nze mbeera straight sitetenkanya sijinga ekyo kitusobozesa okukola ku bantu sijinga sitetenkanya mbeera straight bw'oba njiwa kubika kabaka tongamba mbu ate mpayo eddagala ly'okunyookeza tebikola ate abasinga mwagala kulabaku bangi babibawatti tebikola Lubaale ng'abadde yasitudde enkundi tebikola wabula ate kisobola okuyambako kugenda n'omanya oba n'omanya nti tekeddwa okukola kino n'okifukamira n'oga siina busobozi bwakyo bajjajja nsaba munyongeremu obwangu ate ndowoozaawo basobola okuwulira ne bw'oba tutambudde ku musawo kyo n'okikolera ewuwo tusobola okuba nti awo basobola okuwuliriza katuwulire obubaka bw'omukyalo no we bwavudde tuwulire kuba mpulidde yalooseemu n'empafu nno omuti gw'empafu gutudde mu byama ebikusike era tetusobola gunnyonnyola okitegedde weewaawo nti abaana empafu bazaagala mu bibala naye ogambye nti ezo simanyi kyezitegeeza kituufu naffe tetusobola zikunnyonnyola waliwo obubaka obumu bwe muwanga bwetaaga otandise okutabaala ne babubannyonnyola waliwo obubaka obumu bukusike nga bwa munda nnyo byebituntundu ebibaviirako ga nti Lubaale olimu ebakkirira ekitono ennyo emyezi 7 8 mwaka bwe bityo ng'abantu bemusanga eyo mu nsozi mu mbiri nga bibaseeyo ekitegedde waliwo jjajjaawo ensonga zagenda ng'asunako mpola awugenda Kampala ne naakuyisa Congo ate nga naffe tetukkirizibwa kubeera nti tusobola okukutemeratemera obubaka bwo nga bw'obyagala kibayita Lubaale nti abedda baatabalanga gwe mulembe ogwazuukuka ate nabamu tebannamanya nti Lubaale yakola amakyusa abamu bakyalobye era mujja kuzunga nnyo naye nga abantu abasinze okulaba be bantu abaganye okumanya nti atudde mwaliro mubereberye ate bantu mwe mumenya nnyo abasawo omusawo alina omwaliriro mwasinzira okujjanjabira naye abazzukulu abatambula ab'enjawulo abazzukulu batudde emyaliriro egy'enjawulo waliwo abazzukulu abaliko amaanyi g'ensi waliwo abazzukulu abatambuza nga bo batambuza maanyi ga nsi okitegedde amaanyi g'ensi gagezaako okukwatagana kuba amaanyi amabereberye n'abatambuza amaanyi g'ensi bifaanana naye ate era balina ekibaawula waliwo abatambuza olubereberye olwo ng'olimala kwebakkirira mu mbiri n'omala nodda ewaka n'oteekateeka embuga z'abajjajjaabo ate atambuza amaanyi g'ensi ye muntu ava wano ng'atutte amatu g'emmwanyi 2 agatutte Ssese n'avayo n'agatwala e Kannabulemu n'avayo n'atwala amatu g'emmwanyi 2 n'agatwala ku Mawuuno ne bamugamba genda e Kenya ku lusozi Weruti ne Weruti kyokka nga talina wadde ennusu ebitundu ebimu atambuza bigere ebimu n'afuna wazirazisa ne bamutwalako kye bayita amaanyi g'ensi oyo Lubaale bamutambuliza wakati w'emyaka 8, 9 ne 10 kyokka tabatambuza olubereberye abamu batera okukoma mu mwaka 1.5 myaka 2 kyokka abatambuza ekitundu ky'olubereberye nga kirimu bakabaka ne bassekabaka Lubaale batera okumutambuliza wakati w'emyaka 5, 6 oba 7 okitegedde ate ne wabaawo abatambuza ekibi ekikwatagana ku
kubanga embizzi gwe mwoyo ogusemberayo ddala mu Lubaale era ng'omwoyo gweyolekeramu nnyo omulongo Kizza kubanga embizzi yakolimirwa era mu Lubaale teriibwa era teyeesemberezebwa. N'asamira Lubaale talunda mbizzi era abantu bemusangeyo nga basawo ng'alina embizzi ku mbuga oba mu kibanja kye tasobola kubaako kyakukolera ng'oliko Lubaale. Era ye Lubaale waaba yamuleka nga mubuyabuya era nga ne ku mutwe gwe alinnya najja n'ababuuzaako. Talina bintu by'ayinza kutereereza. Nkubuulidde mazima omusawo yenna ng'alunda embizzi era ng'alya embizzi nga musawo ng'atuulwako emyoyo. Lubaale we si musiru wabula Lubaale we aba yaleka embuzi ye kubanga omuzzukulu ng'otambuza ensonga w'okoma okumanya jjajja waakukomya. Era bw'osigala oli embizzi era ng'ozirunda jjajja asobola okuba yakugambako n'ogaana. Jjajja ye alina okusigala ng'akola ekyo. Ajja ku mutwe gwo n'alinnya naye nga ku mbooko kw'otudde ng'abali kulabako gy'olisembera mu kaseera kakajja mu maaso olifuuka ekyesittazo oba ekyenyinyalwa oba olisembyayo n'oluyeeye oba ebibyo birisaanawo. Kati olwaleero jjajja ali ku mbuzi kwatuula abazzukulu bajja n'obajjanjaba n'okola ki? Teri muzzukulu nga omusawo alunda embizzi ewaka era ng'azitwalira amalagala n'azituulamu wali. Teri muzzukulu musawo oyo gw'asobola kukolera Lubaale n'avaamu. Abakiwakanya omusawo bw'atyo bw'akukoleranga ensonga ojjanga n'ombuuka ne ziterera nawe n'ovaamu omuntu ojjanga n'ombuuka naye ng'ate abasawo mwebali ng'embizzi azirunda era ng'abeera nazo mwebali naye nga jjajjaawe ng'omusawo tamanyi nti jjajjaawe yaleka nga bunoga nti embuzi yange okitegedde wabula ng'oluvannyuma lw'akaseera ojja kifuwa ng'okizza munda. Be basawo b'osanga nga bakuga nti embuga yaawo yafuluka n'osanga bamwogerako nti mwattu omusawo wawo alabika ebintu yabitabulamu yatabikamu obusajja. Okitegedde naye nga musajja wattu oba mukazi wattu tolina kiwali otaddemu wabula nga tomanyi obukwakkuliza amateeka nti bigobererwa nti aliko emyoyo yaani alina kweyisa ati Lubaale yennyini ne yeefuula gwe n'akufuula ekisekererwa eky'okwogerwako n'okuwaayiriza so nga emyoyo weegiri gya kika tolina biwatabulamu naye ku kyalo nga lwe lulimi oluliko. Ne wabaawo omusawo nga ye ne bw'obuuliza eri ku kyalo nga bo ku kyalo buli gw'obuuza nsonda ku nsonda baga totubuulira lumba olwo nga lw'obuuza ng'oli akugamba simanyiiyo totubuulira lumba olwo. Abamu babeera bava ku mateeka oluusi ng'ensamira gy'asamiramu si nnungi oluusi alina omutima gw'ekirogo alunda embizzi bwe bityo ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale n'ebintu ebisinga obungi bigenda nakumanya kasita omanya nti amateeka n'obukwakkulizo mu Lubaale bigobererwa. Lubaale azira kikisinziira Ssenkulu akutendesa otendekeddwa luddawa awo nno osobola okukuuma Lubaale ate ng'alina n'obuganzi mu bantu. Okitegedde? Kale katuwulirize entandikwa y'ono omukyala tuwulirize. Nga batuwa empafu naye nga boogera muwalako naye nga zaabadde misuka 7 zitwalidde 50,000 n'ebinusu 5,500 naye nga omuka 7 netulya nene zigwawo amangu. Okitegedde ne babawo empafu. Empafu nazo bazikubanja mu bibala nga wali bwe tulabye ojja zigabulamu naye nga kye kituufu okunyonyola ku mpafu sisobola. Akati waliwo akatundu ketuwuliriddemu wano nti omukyalo oba maama wo n'alinnya ennyonyi. Ku katundu ka maama Nnabawanuka twabasomesa dda ku nnyonyi. Katundu ka maama Nnabawanuka oyo yakuloosezza ennyonyi. Lwakuba obubaka bwo twabutandikidde eno kubanga watusanyudde nnyo eno gye watandikidde nga wevuunula. Kale watusanyudde singa wambadde kumpi sandikuwadde n'akafuba. Okitegedde? Nandikuwadde n'akafuba kubanga abantu nga mu bwe twagala muzzukulu kale agezaako okunyonyoogera obubaka. Era oyinza okusanga agabudde oluusi ebibala ebimu tebituuse bulungi naye ng'era agabudde tasigala kyekimu ng'ono atambula ng'agamba nzize kumanya ate ng'ekituufu yakimanya. Kale nno ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Mwezi mutabana mukutu omuli yafe Omulangira Jjuuko afunye obubaka nga mama wange mwennyini azaala nabbanja Sauda Kantamira ne mama wange Faima nga balinnya ennyonyi ne bagenda kati mukomawo tubeeraawo nga twawadde tunyumye. Maama we Nabbanja Sauda oba kawulidde babadde bali awo
maama we Nabbanja nabaga mumanyi buli nnyingo Nabbanja Sauda kati ne bwe basimazeeyo audio yo kiba kimala ne balinnya ennyonyi ne bagenda Nabbanja Sauda Nabbanja ebbanja kwe litudde obanjibwa yeggwe oyo editing Nabbanja Sauda balituuma basiraamu okitegedde ennyonyi etudde mu bwakiwanuka maama stands for what okitegedde maama oyo Nabbanja Sauda ne balinnya ennyonyi ne bagenda ennyonyi katundu ka kiwanuka maama Nabawanuka Nabbanja kitundu kya muzimu ogwo muzimu okitegedde ebbanja lyo kulitandikira omuzimu gukubanja okugwambaza tulabe oba bakyazike beddira ki naye kati ono singa abafunye amukwana erinnya lya kyazike balisalako batya gamba waliwo n'omuwala gw'oyanduza nga tasobola na kwogeza kyejo obanga yakulira mu byalo kakati bw'obanga ggwe kyazike otandika otya okwogeza ebirimi n'otandika tukawana ejjafule nkubuulire waliwo n'erinnya ng'olini waba ayogeza kyejo ng'olaba tanyuma okitegedde ne kakati mulimu obunnyanja nga mooliini obunnyanja bwe butyo mooliini wini mwana ayogeza ekiyona tukawana nze ebintu byolekye sigenda bbirya nokkiriza zisene ne zifa nombuuza kati bannanga ate oyagala ki nga sajja agamu nno gabeera ganyigirizibwa ng'oluusi kikwekwanya kirinamu emitwalo enaku kyagala okuzimbira obuyinja ng'ate n'emitwalo ena ezo azikoledde emyezi 2 kati najja agwa kawala nga ke kawini okitegeera kati ne bagenda mu woteeri n'atumya ebintu genda okutumya ebintu ng'akawala kaga kikana nze nkubuulira wabula nze bino byolese bimpimira bubi omulenzi n'awulira ng'omutima gwe gukosebwa jjukira mwavu talina ssente kati n'asooka mubuuzaawo ng'omugumugumu alina ssente naga tewali buzibu wadde oyagala ki tebandeetere ku kyennyanja waakiri kati ne bakireeta kati bamala okituusa ali nga kagamba omanyi babangulira ekyakunywa ki kati katandika okwoyayoya ebintuntu kasobola n'ogaba bampe ku kyayi nyweko kati nga baleeta obufulasikawa ate obufulasikawa mu woteeri bwa bbeeyi kabamu ebikopo ndoza 2 oba kimu segede nga bamala biiru olwo biiru eyingidde emitwalo 4 z'oyina akati nga kamala nga kugamba kyokka nekyayo nanakabisabye ate ebintu ebisinga kabireseewo n'ekyennyanja kakireseewo kati nga kamala kagamba owangulireyo ne ku mwenge jjafule kati ng'olowooza ajja kusaba igo oba nayire genda okugira asaba wayini oyina emitwalo 4 kati emitwalo 2 emirala gy'olina wadde osuubira gijja bapakira ate zino sente kaziridde ate kajja kumala kakugambi nti mpaayo ku ssente oba nina ekizibu bwe kiti nga musiibuligana kati emitwalo 2 giri ku pulogulaamu gwe olinako 50 ezikuzzaayo omutwalo guzaayokko jjukira toyagala kuswala okawa mutwalo n'okagamba wa booda akutwale ne bwe kaba kagenda kumpi gwe oba olina okulaga nti oli wa kabi ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati okawa mutwalo nga za booda naye ng'okimanyi nti booda ekatwalirawo 2,000 oba olaga buyinja tate jjukira kayina ze kajja okukusaba ebintu ebifaanaganako bwe bityo kakati omwana wabanga ye kyazike kuba kati kyazike oba osuubira okuba nti ajja kusaba akatunda ka 2 ebintu ebifaanaganako bwe bityo ennyonta ennuma mpulira njagala kunywa ku butunda kati nakugamba oba wano batundawo butunda ku dduuka kati ogenda okulaba leeta akatunda ka 2 akakamule kati ogenda okulaba aleeterako ne buno buddadiizi buno obundaazindaaz obwo ayinza okuleeterako lumondo omusiike bintu bwe bityo babateera mu kaveera n'ateeka ne mu kasawo mutambula agenda alyako mpola kati abaana abamu ab'omu byalo kati amannya bwe gatyo kyazike ziraba muzaale abantu abatamanyi na kwogeza kyejo okitegedde
ebintu bwe bityo kigana omwana agenda ga alaba ne Mulangira ayogerera kale eyo ne tuvaayo kati okay omweso ogutegedde Nabbanja kati amannya abiri Nabbanja Sauda Ennyonyi mulina okufuna obukugu mu Lubaale ate mulina okufuna obukugu mu nnyingo za Lubaale abategeeza ki Nabbanja mweso Sauda mweso Ennyonyi mweso gwawuliriza gwe nannyini kirooto Nabbanja muzimu kyokka omuntu ali omu ayitibwa Sauda ayitibwa Nabbanja yalinnya ennyonyi n'agenda kyokka omweso guli ku muntu omu muzimu musambwa ate mu misambwa ekitundutundu kya Sauda gwe bagamba nti otudde mu nnyota ya Kabaka Ndawula ekyo kitundu kya Mama Nandawula kyokka omusirikale w'omukulu okitegedde ayita akuumibwa Kiwanuka yennyonyi gye mulinye ne mugenda okitegedde kyokka oliko n'obwakibuuka Omumbaale okitegedde kyokka ekitundu ky'omuwafu oba ekitundu ky'empafu ogwo mweso kitundu kya Kabaka Bulamu naye zirimu obukusike nti sisobola kunnyonnyola mpafu ezo omuwafu kye ki mu Lubaale okitegedde era lwaki oloota empafu bakubanja ki tulabye wali nga bakulaga ekitundu ky'abaana abalongo empafu kye ki omuwafu kye ki gwani mu Lubaale era Lubaale oyinza mumalamu bbanga ki kati byonna ffe tuba tubiraba mu maaso ne gy'olaga era kyova olaba nti kati ffe ekisooka nze sikyebereza ate sikoppa era nze omuntu osobola okumpa ekirooto kimu ne mmanyi ojja kuwangala oba tojja kuwangala ojja kufa mangu oba nedda era nsobola okumanya Lubaale omutereeza ali kutwalira bbanga ki ate ne libeera nga lyeryo bwe mba nsobezzaamu asobola okukwongeramu omwezi gumu n'abantu abasinga abaliko oluberebere n'otambula simanyi ngende bankolerekoleremu kino simanyi bankolerayo obubbo biki kati ono Lubaale si bintu ono akuloosa emiwafu akuloosa epafaimini si bintu ne bw'oliteekawo endulundu y'ebintu kati gw'olina kuweebwa kibbo kya muzimu kambe lubugo okitegedde bwe mucwezi ne bakuteerako n'ekikooyi full stop mpozi nakale kukoomwenge stop kati gwe kikukwasisa ebintu mu kibbo kya Lubaale ensawo kiki omusamwa ne bwe gulinnyako ne bukugamba nti tuli mu nkola twagala tuzimbira awo olabira obukugu bwa Ssenkulu omusawo wa Kiboggwe oba amanyi kubanga eriyo omuntu nga empewo okulinnya ku muntu okusaba kyeyagala Ssenkulu olina okuba nga olina stand ng'omanyi ejjembe litya ku mutwe ne ligamba njagala ku mpanga Ssenkulu n'ogamba si bwe budde jjajja ani alina stand eyo era abasinga obungi ejjembe bwe lirinnya ku mutwe Ssenkulu oba omuwadde kulya agamba abazzukulu anti muwulidde Lubowa agambye bw'ati kolo gw'amayembe njagala obukadde 2 kusobola okuwanga ejjembe ne mukazi waalyo okitegedde ne mumala obbiwanga ne mutuuka ewaka abandibadde mufuna akalembereza ne ssente n'amaka okunywera n'emirimu mwawukana ate bwawukanye buli omu n'asigala ku lulwe kyokka nga jjajja mwamuwanga mumuliisa n'omuzigo mumwanika nako kasana kati abantu abasinga baganye okumanya ekyo ebigambo bya jjajja ku mutwe ng'oluberebere lukubanja tebiba na makulu oloota oli mwana muto oloota oli ku ssomero oloota osamba mupiira oloota obaka oloota ovuga kagaali oloota binnya mugenze ku musawo bajjajja balinye ku mutwe bagambye tuli mu nkoola twagala enzimbe yaffe temubadde babi musonze ssente olwo nno muli famire mwagenda abantu 19 oba kamunye Ssenkulu olwo ye buli jjajja kyalinya ku mutwe luwombo oluzze okitegedde era ye Ssenkulu alina kuteeka muki mu nkola nga muteekateeka byakasubi biki kuwanga kasubi mutusagangawo n'embuzi 2 walina okubaawo enkoko ekijjulo biki tujja kusula mu mbaga ya Lubaale ti kale nga bazzukulu basondoola buli omu akyalaba yakasente kumbe Lubaale eryo lyonna ssomero ali mu lukwe lubakaliza omugagga tafugika alina ssente tafugika Lubaale anoonya mwavu wadde mutya asobole okubagambanga nga muwulira
omuntu alina sente taba na budde mu Lubaale baku bino bye mugenda mbu simanyi twasuzeyo olunaku lumi byo Lubaale tabibala simanyi twagende wa Senkulu simanyi tugezezzaako tukoze buli kimu ekisoboka ku ddiiru ki mummwe mulimu alina sente naye nga jjajja gwanoonyaamu gwasinga okwagala ekyo badde okimanyi mummwe muli abaana 6 kyokka gwe mulaba nga alina sente akola emirimu egy'obuvunaanyizibwa Lubaale gwanoonyaamu kati singa jjajja abagamba ebintu nga mubiteeka mu nkola Sebasiyani oyo tajja kujja kutuula ku mbuga kati jjajja asooka benjeeza gye batagenda bakolera ne mugende wa Senkulu bannankulu ne mukuba engoma embaga ya Lubaale biki Lubaale najja ku ntwe n'emizimu omuzimu ogumu ne gugamba nze bansiba neetaga kusumululwa okitegedde jjajja w'abaana nyamba bansiba mwana gwe muzimu gwa jjajja mu musajja enkeera nga mugenda mu mikolo awo na Senkulu ayongera kulya sente Senkulu zaalya si za kibi jjajja mmwe aba yazze mmuwa olwo lukwe ago gonna amasomero omuntu ng'aliko sooka ng'oliko olubereberye nga temunnagenda kwaza mpewo na kusamira musooke mutuule mwebuuza obubaka bwe mufuna bwe muba obubaka temubuwadde kitiibwa nga temubutunuddeemu mugende bababuulire ekyokkola bwe kivangamu ojjanga n'ombuuka eriyo ekiseera ng'obulamuzi tebulina makulu nga jjajja ne waalirinnya ku mutwe n'akusaba ekijjulo ekyaddungu okwokya ennyama ne mwokya embuzi ne mumala ebiseera ne mugula ente ne mwesondasondangamu abamu ne batuuka n'okwenyiwa ne bagamba ebintu bino si bituufu naye ng'ate emyoyo gyammwe mituufu naye tegisobola babulira kituufu ng'ate ne Senkulu gyafuna omuntu atasobola kubazibula maaso kye bagamba kyakola lwe bwagamba nti njagala kumpanga kyakola nga tasobola kuzuula wadde okumanya nti ejjembe lino liri mu kungezesa emisamba gimala okugezesa omusawo ne wayita emyezi 3 ne gibagamba ffe twamulaba nga tajja tusobola okitegedde Lubowa n'alinnya ku mutwe muli waka mumaze emyezi 3 amayembe mwagawanga mwazimba ne kasubi Lubowa n'alinnya naga tujja balagana atukolera mbeere bakumiikiriza kati n'oyagala okkuba ejjembe ku mutwe ekiti nga liri ku mutwe okitegedde oyinza okulya obusunga bujula okukutta n'oyagala omuzzukulu kwe litudde okwate ekiti okimukube n'ogamba twali ku musawo twakola buli kimu baatukozesa emikolo ne batwala ne mu ttale ne tukola buli kimu jjajja mwalinnya ku mutwe ne musiima kati ate mutugamba mutya nti tetuddayo abazzukulu bangi abafunye embeera eyo nga bagenda mu kusamira bajjajja ne bajja Mukasa yajja Ddungu yajja Lubowa yajja Kawumpuli yajja ne basiima baga otujje wala kakati mwongere okunyiikira mutugabule n'ekijjulo mukakase nga muva wano nga mutugabudde ne ku mwenge Lubowa najja n'agamba embuzi yange njagala ate mugulire n'omutanda embuzi abantu abasinga obungi tebategeeranga na Kabaka obasanga bagula n'embuzi ennume enzirugavu nga bagirunda ku lujja nga bagiina okitegedde obukugu mu Lubaale omusawo alina bwolesa ddi olaba nti Kabaka yebeene nannyinimu magulu nnyondo cuucu nyanja temanyiirwa Kabaka bulamu asobola okulinnya ku mutwe nga muli mukwaza mpewo muli mu lukiiko lwa mpewo engoma zibwatuka Kabaka n'alinnya ku mutwe n'akuba eri omuzzukulu n'amugolola n'amala n'atuula ne mugamba mukama wange Kabaka twakulinda dda Kabaka mukama wange Kabaka obadde oyagala tukole ki jjajja tuli beetegefu kikola Kabaka ng'atandika mumpe ennyumba yange mumpe embuzi yange munfumbire ekijjulo embuzi eyo mugijjeko eddiba kwentuula jjajja ate ekirala Senkulu olwabuuza kuba Senkulu yabeera omusaale kati bano abakuŋŋaanye bonna babeera ba amaca Senkulu abuuza mukama wange Kabaka abazzukulu nti obakuba tukoze tutya Ssaalongo ssebo Ssaabalongo Senkulu manyi baba boogera nnyo ate baba bakalukalu mukama waffe aba ayagala okulaga bano basasudde ssente baleme kubeera nga babeera baga nti yatubbye kati mukama wange Kabaka abazzukulu bakuŋŋaanya ate munnange Kabaka baako kyoyogera kituba tulina obbakolera nnyumba yange baagimpa Senkulu ng'abakyukiraga muwulidde omutanda ayagala nnyumba ye mukama wange ate ekirala bampe embuzi mwentambulira mukama wange erina kubeera eta nzirugavu
muwulidde abagamye n'embuzi ng'addamu abuuza mukama wange kabaka ate ekirala ennyumba yange baateremu ennyanga era banfumbira ekijjulo ku lunaku olwo njagala banfumbira ekijjulo era njagala eddiba lyange kwentuula nga livudde ku mbuzi nga nzirugavu. Mukama waffe tweyanzige manyi kabaka ayogera bitono ogenda ngodda Ssaalongo. Ekiddako oluwombo luzze kyokka nga si byebyo okitegedde tukola Lubaale kweyogerera ddi ejjembe lyogera ddi nti njagala ddiwanga ne liwangwa okitegedde emisambwa gigamba ddi nti njagala nnyumba n'ezimbibwa. Lubaale abaloosa masomero, Lubaale abaloosa mulinnya nsozi mukakasa awo muzirinnye. Lubaale abaloosa masomero nti bulijjo muze mukola ebitamanyi bye mutamanyi okuva ku bajjajjammwe kati awo mukoze bye mumanyi ge masomero. Akuloosa oli mu nassale oli mu P1 oli mu P4 oli mu P3 P7 abaloosa mutuula ebigezo okitegedde mukola ebigezo abaloosa results mukakasa kwolwo olunaku eryo lye bayita essomero okitegedde. Kati ogenda kuteeka wali kasubi okakasa mugende nga mwekebera abazibazimba z'ikasubi oba mulina kye muzifunyeemu. Mugende nga mwekebera abazzi balinnyisa kabaka n'alinnya ku mutwe n'alamula n'asaba by'asaba oba waliwo bye mukyuseemu okuggyako okwongera okubonaabona n'endwadde n'emirimu okwongera okusaanawo n'okwawukana mu famire. Kabaka we yalinnyira asabe ebintu byonna mwabikola era nga bwe yabisaba n'embuzi mwagiteeka ku luggya. Kati ate lwaki temukyakolagana mwawukanye musigadde abantu babiri mwerangidde biki musigadde abantu babiri lwaki? Omusawo alina okuba nga mukugu, omusawo alina okuba nga yabagoberedde dda okitegedde alina okuba nga tabagoberedde ku ngulu talina kugoberera kino ekizza okulamula alina obbagoberera okuva munda. Lubaale ono ayagala ki? Abazzukulu abamu batudde emyaliro nga si bintu jjajja ne balinnya ku mutwe nga bazze eggezesa ssenkulu. Jjajja n'alinnya ku mutwe n'agamba njagala kasubi yange ng'erimu n'ennyanga nga kugezesa ssenkulu naye nga kabaka oyo okutuuka okusaba ennyumba abazzukulu kiri beetaagisa okutabaala wakati w'omwaka mulamba nga balinnya nsozi kyokka gw'otaddewo kasubi awe erimu n'ennyanga okitegedde. Ate Lubaale oyo tajingibwa kabaka amala okusaba ennyanga ate nga ssenkulu ayongeramu saayansi nga basala embuzi wansi nga bazikayo omutwe gw'embuzi oba ogw'enkoko oba okusuulayo enkoko ennamu oba okukolerayo ebintu ebirala mu kinnya munda mu kinnya n'osanga nga mulimu ensaka y'amalwa nga mulimu ensaka bintu ebifaanaganako bwe bityo oba omuna okitegedde omwanyina noga nti tuteekemu eggumba ly'omuntu okitegedde bintu bwe bityo ate mulwanyisa kitambo ate mwongeramu kitambo. Kakati ekitambo ekiroosa abazzukulu nga basezi basera abasezi babagoba abazzukulu abalota nga ennyama nga balaba y'abantu abaloota embizzi okakasa Lubaale oyo agenda kutereera ate ng'obatumye eggumba ly'omuntu okitegedde. Okulwanyisa ekitambo kye ki? Lwaki bakugamba nti oyina ekitambo? Lwaki abasawo abamu bagamba nti weetaaga kukwatako kitambo? Lwaki bagamba nti ekitambo tebakikwata basamirira kisamirire? Ekitambo bakisamirira ne kidda ku bbali tekitegeeza agenda kufuna ggumba lya mufu. Era abantu bajja bakwatira nnyo ku malaalo okitegedde. Era mujja kuleetera nnyo okuvumirira obuwangwa. Kabaka yaani? Kabaka tumuyinamu ebitundu bibiri. Waliwo abasamirira ekitambo nga basamirira kabaka mu kitundu ekya lukembyakembya. Abakebeza ekitambo nga yakebeza kitambo okitegedde. Ne wabawo ekitundu kya bulamu ng'oli ne waba yali musezi atikkulwako obusezi. Ebitundu byonna bitambulira ddala paka kkungu. Kyokka bwe muba nga mubadde muli abantu buli yali alya ku muntu amala kufa bwe muba munaasamirira omusajja gwe bayita bulamu
okitegedde kati ekituntundu kya lukembya kembya kituntundu ekyekitambo oyo omusawo akubuulira nkeera bw'ogendawo otwala ensonga zo n'oziteekawo n'omwanjulira n'oteekawo ekigali nakugamba ojja kudda enkya ku makya ye musawo akebeza ekitambo okitegedde bajja bakwatira nnyo ku malaalo kabaka si we bamukola kate kabaka tawangibwa okitegedde emiwango gya kabaka gyonna tugimanyi waliwo kabaka wawangibwa mu bbanda okitegedde abamu bakozesa ebikongoliro okitegedde abamu basiba omulongo mu kkala bbiri enjeru n'enzirugavu ebyo ebituntundu byonna byadibizibwa mu bikole naye kabaka bw'atereeranga nze nninda muntu kuŋŋamba nti kabaka yatereera okitegedde abamu kabaka tusibye omulongo we kimanyi ono Ssaalongo nzikunosanga alina akakeesi okitegedde akakeesi mulimu Ssaalongo tukabikkulanga akakeesi akalala mulimu ono Nnaalongo Nabinene tukabikkulanga okitegedde ebintu ebyo bwe bitereeranga nze ndikwata obukadde 2 nembuwa abazzukulu abateredde mweyo ensonga ekwatagana ku kabaka Lubaale yakyuka Lubaale ali mu lubereberye Lubaale ku lubereberye yaddayo mu katundu k'omuzimu guli gwazuukuka abedda baatabaalanga Lubaale atudde ku bulongo Lubaale atudde ku butonzi lyali ttonde kati eddagala terikyakola okitegedde era bw'obeerako ekituntundu ekyo ne bwe bakunaaza eddagala baddamu okujjako ng'olinaabira Lubaale kuba tulina ekitundu ky'ebyogo nga Lubaale abadde akuluma okumusembeza n'okkubukala ku nnyama yo nga byogo just naye eddagala terikyakola omuntu ng'aliko olubereberye mbu lino lya bakasitoma lino lya kkuma lino lya musefu lino lya kwesiba terikyakola ne bw'oba n'omukazi ng'akutawaanya ewaka simanyi ne bakuwa eddagala ng'olubereberye lukuluma terikyakola mbu ate simanyi nkola eddagala ndyesiga ebizigo omusajja njagala ennyo biki mujja ddikola naye bw'otereeranga eddagala lyonna lyamalibwamu amaanyi ng'oliko olubereberye Lubaale yakola amakyusa abantu tebunnaba kukimanya ensi si kuleekaana ensi kumanya bw'oba olootalota ebirotolooto eby'engeri obanga oloota ebirotolooto eby'engeri bwe biti oloota ozaala oloota abakazi b'embuto oloota oyonsa buli budde oloota oli mu bwana ng'oloota ebyo ebirooto mu ntambula mpite Lubaale oloota oli mwana muto oli mu ssomero ne banno bewasomanga nabo ntambula mpite Lubaale njaze Lubaale mpite empewo ku mutwe zijja kubeerako ku mutwe nga ziramula buli lunaku n'enkya ne luli paka lw'olikaddiwa ne zikwata omulala bwe zitereeranga ojjanga n'ombuuka gawalemye okutuula nga famire ne mutuula olukiiko ne mwebuuza tuloota ki ne bw'onooterawo wannema emiggo gya wannema ku kika ne bw'onooteekawo bikapu by'abamuyana ku kika nga totegedde olubereberye lutambula lutya osiwansano ku mazzi ekyaki z'abalokole zaakujjuzanga abantu bajja kutambula batambule batuuke bakome batuuke bagambe ebyekisawo bya kibbi ebya Lubaale bya kibbi ebya Lubaale tebiriiyo kyaki z'abalokole zijja kukubako kyaki z'abalokole zijjuddemu abantu ababuyabuya abalemereddwa okuzuula ekituufu teri muntu agenda mu bulokole ng'abugenzaayo kwagala abantu bagenda mu bulokole oluvannyuma lw'okulemererwa batambudde ne batambudde bagezezzaako abasinga obungi mu bulokole abasinga abamu baazimbako n'amasabo baalemu ekituufu n'embuga ezisinga obungi nga zaamerukawo dda ezimu zigudde ezimu zisaanyeewo olubereberye luli mu kkuba kitundutundu kya buzaale ekitundutundu ky'obuzaale kinafuyiziddwa okitegedde amayembe gagenda kumalibwamu amaanyi embuga nnyingi ziweddemu amaanyi embuga nnyingi ng'abasawo baalinga bakola nnyo nga babeera n'abantu 20, 30, 100 ninga kati olwaleero osobola okusanga embuga ezimu nga zibeeramu abantu 6, 7, 8 sigambye nti buli mbuga wabula embuga nnyingi ezigenze ziggwamu amaanyi naye ng'ate bannyinizo
bawozanga bwe balabikanga balina bannabo ababalimirira basawo banne tebamwagala biki okitegedde naye nga beerabidde oluberebere luli mu bakuba oluberebere luli mu kkuba ekitundu ky'obuzaale kyakubiri abantu bagenda kuddayo ku lubereberye bonna mbabuuliridde wano oba muli nsiima ddi oba muli neebaza ddi oba muli kitegeera ddi alituuka n'akitegeera jjanga nanneebaza ate mwenna n'abatudde mu nkola ez'ennono oli musawo onoonya Lubaale wateekawo dda kasubi awojjanjaba abazzukulu ng'oli mu kujjanjaba abazzukulu olina waawo ejjembe likola luba waakola abantu bajja n'obakwatako amalogo biki oluusi n'abazzukulu okitegedde okyayenga eddagala bw'osala enkoko n'oteekamu omusaayi muli mu ddagala n'onaaza abazzukulu naye nga toyawudde bazzukulu ki gwe buli muzzukulu omunaaza ekyogo nga bw'osanze obadde okimanyi nti abazzukulu abamu baviirako embuga za mmoggwa ng'omwaliro gw'omuzzukulu munene wadde amaca naye nga empewo ezimutuddeko zigenda kuleka zisaanyizaawo embuga yo nga tannaaba musaayi obadde okimanyi nti abazzukulu abamu okubanaaza eddagala n'obbakozesa by'olina obbakozesa wandimaze kumumanya bya munda n'omanya alabirawa ensi eno ensi agirabirira ku mutendera ki Lubaale waatambulira ku maanyi ki obadde okimanyi nti abazzukulu abamu abakyama mu mbuga zammwe abamu baleka bazikubye ekigo nga wamuyamba tolina kyewamukola biki nga walwana nnyo abeere bulungi naye n'aleka ng'agikubye ekigo muzzukulu amutuma enkoko n'ogimusalirako gw'omulabako byokoola kumbe amaanyi g'oluberebera gamutuddeko ge gamufuukira ebyokoola gamulumanga malogo gwe n'omumatizanga bwe gali amalogo n'omutuma embuzi n'akola omukolo gw'okusala eddagala ne ligenda mu musaayi n'agenda n'anaaba jjajjaawe n'aleka ng'ekifo ekyo akikozeko ekisi obadde okimanyi nti abasawo abamu bagudde olw'abazzukulu abayitira waabwo okimanyi nti abasawo abamu amayembe we gali galamula bagakozesa naye nga nabo beebuuza lwaki tegakyaleeta balwadde naye ng'ate ejjembe bwe lijja libuuza bulungi nnyo ku balwadde biki naye nga terikyasala ssente ziri ze lyasalanga era ng'omuzzukulu wajja ateekawo nusu kanaana kakaaga 50 tegasukka waawo naye nga luli yateekangawo emitwalo 40 okitegedde okimanyi nti mulimu embuga ezimu empewo ezimu tezikyajja nga lulindawula yajjanga mukasa yajjanga biki ng'olwaleero yasigaza ddungu oba nga yasigazaawo kawumpuli omu oba nga waasigalawo amayembe 3 ku mpewo zonna eziyatandikiramu obadde okimanyi nti olubereberye luli mu kkuba ekitundu ky'obuzaale okimanyi nti abantu bonna baliko emyoyo n'abaagibeeramu edda obulamuzi buweddemu amaanyi okimanyi nti abantu abasinga baliko empewo ziramula zoogera naye nga bongera kubonaabona empewo tezoogera mazima buli ne batuula nga famire ne bagajjajja tukoze tutya kale mu nfumbire y'ekijjulo ne bakifumba nga tebalina kibalaba kyamakulu kiva mu ekyo era okimanyi nti abantu abamu bakoze ebintu amayembe bagawanze biki naye lubalaganya okutereera okimanyi nti abantu batambudde nnyo okimanyi nti abasawo bangi okimanyi nti embuga ezimu ez'abasawo ezimu ziweddemu amaanyi okimanyi nti abasawo olwaliwo olubereberye lubakuba abamu embuga ezisasise nga baba banja kuddayo kwebaka mu nsozi abasawo baali begendeza obubaka bwe bafuna obadde okimanyi nti abasawo abamu bwe bamala okufuukako bajjajja b'abaana balina obubaka bwe bafuna ne babusirikira nga balaba baswala okudda mu by'okutabaala okudda mu nsozi ng'ate bulijjo bajjajja b'abaana obadde okimanyi nti abasawo abamu olw'okutya okuswala bakkiriza okusika omuguwa n'ensi naye nga buli kimu ekikye kyongera kwonooneka era obadde omanyi nti abasawo abamu balina endwadde ezibaluma n'ebirwadde tebateredde kwoteko basibasibako emintu n'olutwe ku kyalo naye nga jjajjaawe yamuwadde obubaka ateeke wansi ebyokukola era nga bamuloosa azze mu nsozi bamuloosa masomero okimanyi nti abasawo abasinga obungi mu mbuga ezimu bakyaloota okwegadanga
balota okwegaddanga, balota okwegatta, balota okukozesa abakazi, era nga bamu kibaviiriddemu okwegatta ku balwadde. Yale kati ntawaana ne bano lwaki? Anaategeera tekyetaaga kutegeera nkya. Okitegedde? Nze mba njogedde nga mmazenze ogwange mbangumaze, nze ogunsasuza gwegwo, nze nsasulibwa myoyo. Bino bye twogera tebiriiko mbu mbabuulidde mumpe ssente. Nedda, nze gwe nali nkigambye gwe njagala ayeesowoleyo, oba ekintu kyonna kye nali njogedde ne mala ne mbagamba nti nsangibwa wano, oba ennamba y'essimu yeeno. Ndaba abamu gwe mulimo, oli olwogera akantu ak'amakulu, kasita alaba nti kamakulu kabakutteko nnyo, agamba neetaaze ennamba y'essimu yeeno. Nze omulimu ogwange ogwantumwa kubamanyisa, kubategeeza, mutambule n'okumanya. Saagala nnoonya, okitegedde ebintu weebityo, okutambula n'okumanya. Nsomesa omuzzukulu amakya paka ku bantu bonna. Ajjeemu ajjamu, atajjeemu n'aleka. Nze kasitama nga njogedde, teri yantuma bino, nange nneeka nga mbyogera. Kansubire nti mutegedde bulungi. Weewaawo abakuume Liisodde ne Dduna Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.